Wano Hajji ngatuuka mu kkooti era nga namungi w'omuntu yeeyiye ku kkooti okuwulira olunaku olwaleero binaaba bitya naye nga jjukira olunaku olwaleero abadde second mention oba okumusomera omusango guno omulundi ogwokubiri. Luli kwali kumusomera omulundi ogwasooka n'awuliriza talina kwewozaako kubanga omusango munene nnyo. Olwaleero kubadde kusomerwa mulundi ogwokubiri era namungi w'omuntu yeeyeewo kankulage. Era nno babadde bakyali awo ne zireeta ne Hajjati anti munnange yeewaawo omusango mu bukomyi obw'ekitalo era ng'ataddeko kamasiki ke bulungi. Nno bannamateeka ba Hajji nga buli kimu bukiwedde bamaze okutuuka awo n'ayingira ddo kati ne batandika okuba nga bamusomera emisango. Byonna nno nga bigenda mu maaso awo nno omukyala Nakanguubi Jennifer abasinga obungi gwe tumanyi nga full figure ng'ali eno bulindaala ng'agamba nti yazze n'omudidi gw'ensimbi ng'alindiridde nti wabagambira nti Hajji bakkiriza omuwa bbeeru bataaga ssente zo weeziri bweziri mu bujjo bajja kubanga bazibawa. Zino sente nangamba bwezitamala nezo sente za Maama Fina nangamba zonna sente bwebaagalira bbeeru oba sente mmeka oba mmeka ensonga lwaki nzibalaga babadde asinsula bbeeru n'ebyapa n'abimpa Maama Fina omusango gwo tosobola kugamba nti baagula ono oba baagula ono kubanga gubaweerwa eggwanga ddamba. Abantu bangi abali mu musango guno abagala okukibaga obwerufu. Kyenkubira gavumenti omulanga kiri kimu nti tusabe nnyo abaami bafune obwenkanya. Abaami bangi bali mu makomera naye nga tebalina misango. Abalala gye bali abalina emisango tukkiriziganye. Naye tosobola kugamba nti ono baamuguze ono baamuwadde ssente ogula n'olekanya ogule tivi ki oleke tivi ki. N'olwekyo omuntu waddembe okusigala ku sayidi ye kasitaafu n'amazima n'obwerufu. Hajji naye alina maama era maama we waali wano n'omulaba yafuna nesitoka naye muntu ng'abantu abalala. Nze sina buzibu n'amuganda wange Naalongo kubanga ne kamera ze namagye amutandika okwogera naye okumpaliza kyekisinga n'okunnagira. Nze sirimba mbeera ku mazima mbeera ku bwerufu ate ekintu nkyogeranga bwe kirina okubeera ekitali kyange sikyewaniramu nalibagandi nti sente zange n'ebyapa bya Maama Fina atuka wali mufeyawe hotel naye nga munnange ebya bbeeru byo bikyalimuko biwanvu era munnange wekimu nga bwe kitambudde mu kkooti bw'atyo bwe bafunikidde okubanga bamusomera emisango. Awo nno munnamateeka we Honorable Muhammad Nsereko n'abaako byalambulula. Ekibadde mu kkooti nti Hajji yasaba yeeyimirirwe awuze nga ava bweru. Enkola ya kkooti eno enjuyi zombi zikanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo bye tuba tuwakanya mu kyabo oba bye baba bawakanya oba bye bakanya nabyo. So omulamuzi abadde mulungi kubagambye nti kubaffe tutaddewo okukanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo era n'omulamuzi n'agamba nti yenkola y'ekkooti ye. So ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe bw'wanaabaawo obulumira njala mu nkooti ng'ekwolwo olwo tusituke bwe tuba tu ajuwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe muyina obutakkaanya
oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino kati ebyo bye musituka okubaganyako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo so kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo. Kitegeeza nti abantu bano mbasaavinze ku makyagaali tekitaataganya nedda twabasaavinga eyo that's fine kyova olaba bo tebobjectinze eyo tubadde tukolamu amendments twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ng'oyinza okubakoma wagitaddewo bubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya asi kiwakanya kino kiryoke population eri confused balaba byokola bipya omusango guli mu Majestic Court kooti ya wansi osabye mu kooti nkulu ate kooti ya wansi yaguyita nti guddeyo tibanaba gusindika eno kyonnyola process eri simple oba bagusindisa oba tebannagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekuko meeting ojje wano kyebayita commeeting okuweereza eno buwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa okitegedde kyekyo lwaki ogakati kaŋŋende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu tewaliwo obuzibu ngemugagenda owooze ng'ova bweru bangi bantu bayitirivu mu Uganda abayina abakoseza eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kooti n'ekibakolera. Okusinziira ku kyonnyonnyodde kitegeeza nti abantu tebakyaddamu kujja mu kooti. Abantu ki? Kati nga bw'olabye nti open court. Tewali agigaana ne leero muzzeera muwulidde. So kooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kye kikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bw'awandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions oro ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga agolola wali naga kati bino byonna mukkaanya kitegeeza wano tetumalirawo buki budde lwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugamba nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti eyo nayo tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira nti ate nakyo tetukikaayanako era agambye muyinza n'okugamba nti tukaanyiza. Oyo ye Honorable Muhammad Nsereko nga ye munnamateeka wa Hajji Mwizeera era nga byonna nga bigenda mu maaso abakyala bo bakambwe era nga bakambuwalidde Hajjat nti munnange oba mukyala nabaki wasuze ne mwami wo mu buliri omwami abadde taliiwo nga tabeera naawe abeera safaari akomawo bukomi omwami n'atuuka ng'obudde mu butuufu n'akuleka mu bubiri n'agenda mu kisenge ky'omwana ogusooka ogwokubiri ogwokusatu mbugwe obeera mukyala nabaki nga totegeera nti waliwo ekitali kituufu. N'omwana oyo agumira omuntu omukulu bw'atyo n'atakaaba nako oba n'atakuba nduulu ye kizuula tokyalinga luddawo omutawulira omwana nti bali mulya lwaki kyebaka nnyo ng'ekibuuzo nze nsobola okwebaka bwenti omusajja n'antolokako mu buliri n'agenda n'akozesa omwana emirundi 3 nga simukwatanga nga si kitumbaafu nga nsikiriza ntya ndi mutumbaafu okwebaka ng'omusiru omusajja owange antolokeko asaala biki omusajja atugamba asaalira mu kisenge era naye akimanyi nti omusajja asaalira mu kisenge bw'aba asaala agatta 2 akasolo ne kagenda mu kisenge ky'omwana
Nekagenda mu kisenge ky'omwana. Ensonga za Hajjat Zula ne Hajji Mwizera zompanvu nalebye Fulufiga nga beeyogerera ebisongovu ne Nammere Justin Nammere ebigambo nno si byangu era luno olutalo lwolukyalanda biibino naye avaayo ayogera life fair yasirikako ebizibu byolina bikumala. You a typical thief, you a criminal. Ori criminal. Womanyi lwaki ori criminal? Wali otuuseeko eruzira. Toyina na right eyogera mboli muwabuzi wa president. Masaka ine ebizibu ebigimala waliyo omukazi yaliisizza omwana wa munne empitambi n'amupamako. Nga tetunnakulaba. Nga tetunnakulaba. Mwali wange etubidde. Mwenna mwatunulanga nga tewali afaayo. Oyo omusajja gwe baasiba si mwana wa muntu. Nyina wa Hajji yesi muzadde. Omukazi yakutte omwana wa munne n'amusitamako bw'ati. Kyokka nga ye recordinga kennyini n'amuteekako empitambi. N'amaana ateeka akabaketi ewava empitambi ekikopo n'ayongera n'agisena n'agimuliisa. N'afuka omusulo n'agumunywesa. Maama nga tonnavaayo. Ebyo biri ludda wa? Biriwo ebyo? Bw'obanga tomanyi tuulangako wansi abamanyi boogere. Tukumanyiko bingi nnyo kyekinnwanya kyekimu ku binnwanya by'oli. Otherwise, etteeka bw'oyitamu ngenda kusooka ku arrestinga ggwe. Wakwata akaana kabende akatono okalepinga okatadde mu matiga konna katambula keetya. Nsase n'abakalaba mu kamera nze naakalaba live. Konna kala ne kasigaza n'emmere muno. Kaba n'obujonjo li kalina obujonjo ne mugamba kalenzi nga tokafa nako. Nga konna kalina obujonjo katagala katambula kazunga. Oba okawuba luutu mmeka tekalina maanyi wadde okuyimira kati katambula kagenda ggwa. Nedda ono omukazi ayagala kumanyira bantu munnange ayagala kwefuula nti wa kitalo nnyo mbu nno ye kubanga mwana waani mbu wa kitalo nnyo. Toli wa kitalo nga bw'olowooza. Oyagala amasannyalaze naye nja gakkuwa mu fulu saketi. Wagambe nti wampawabira natuuseyo nga towawabira nga ate nze ne mpawabira. Tewagambe nti wampawabira. Nagenze wa Faruku Kirunda omwanisi wa president office twale ya Hajji Kakande ne Wanisa Kabanda. Era ne mugamba atuyite. Nenteka empaba yange gwe yo wagiteka luddawo. Okay. Oyagala okutusati ojja ku TikTok okwerabisa. Mufere bantu bammwe nze temujja kunsobola kwa byenkola byange. Emisango gyendimu jakajja walondabeko mu misango gy'ekkololo. Ndi wa ghetto mu Uganda yonna Museveni yankwasa ggwanga lyonna. Omanyi lwaki yankwasa ggwanga lyonna yandabanga entegeera yange yanjawulo ku yammwe. Ekyokubiri muzayisa musala mulimu nga mmwe abaabuukira mwe mwamala kugwa bululu. Mbulya mu life yo nawe wali owangudde. You are life failure. Mbulya wali owangudde. Wabulwa bakubabulwa muno wamabyewo sente wewoza sente z'abantu. Oluvannyuma lwa Fulufiga ne Senga Kitone okubanga beeyogerera ebisongovu era olunaku olwaleero beeguddeko mu kkooti. Bano nno buli omu ndowooza ayogedde ekiri ku mutima. Buli omu ng'alina okukkakkanya munne. Ogere mu mani go. Bamba kusaidiyo. Bambera ku lumigo. Sikuvanga mune bakurumbanga bali abakazi bakadonka mu ngokola. Nemba kama mukolo ni kubanga akola. Wa indesende ne bagama twaya sene ne bagama ya zitwani. Banga lyonna. Owabera n'olubuto wonna ne TV njagala okatuna mu kamera muno. Ndayira Katonda ali mukulu kutandika buyotandisa. Wajja nga wasula n'olubuto. Etuberawo final kyo najja ngokuza ko interview. Nekamba yogera ngana nakuzangu yogera kubanga ne captain music ayinga tagala kutera mu kamera nendukano kani akomale nawo yogera kamale nawo yogera oyo captain kamale muganda wa abantu banja interview bali oya nalo ngo chimayi ndi suwa
Mommy, you stood again and again and again with my friend. Oh, lucky, not telling me now. My hands on my non pies. Omusajja kikofiira tomumanyi ddejje taata wange si ekitanda wamba iza n'omwamba ne wetutuula ensonga zino tuzimalibanga sigenda kuyomba naye nja kukusanga ekigambo ekyasinga okunuma kanti kula ekitone wagamba nasobya kikofiira so wagamba namubbanogamba oyasobya kitaffe kyabonaabona ensonga si zakatambala ulya mwana wagamba oyasobya akeera musango gwa katambala omusango gwa katambala oyasobya kikofiira twalina endagaano yaffe Zubeda timu Hajjat muliwa Zubeda nina ate nalo bano be balina okutambula bw'obogamba nano walina olubuto nojja nga just like ng'omuntu lindako mala okwogera kino nalo ng'akimanyi nga sagala omanyi omuntu w'oluto wabeera just cancel oleme kwewaka kugonda malumba omuwala oyo bo abakyala ab'enjawulo beeyongedde okwewunya omwana omuto Nisha ow'emyaka 14 atamanyi kintu yali tamanyi buli ekintu kyonna ng'akyali mbeerera n'amanya nti bakozesa enkumbi era ne bamala ne bagitereka. Ekintu ky'enkumbi okukiwulirako naye ng'enkumbi muganda wange tekozesebwa bafumbo ng'ate baagala ekyo kye bakola. Kuba omusajja ne woba tewamwagadde n'akukaka like bino bye bakuba evviivi n'akukaka era osigala muyo ne yeefaako kitegeera. Naye omuntu w'oleetera akantu ako akasembayo akagoye kitegeeza wali mu mukwano n'okunyumirwa era n'osiima. Naye kyensaba nze wala luli twali tetutegeeragana bulungi naye kyensaba nze ng'omuntu tuwanya abasajja abatuwasiza n'abaana ebitiibwa. Nze ndi single mother ndabirira ndwaza ndiisa nyambaza nsomesa ekintu ekyo kinene. Omusajja waviira eri ku musajja munne amanyi nti gyali naga Leila ngenda kuwasa n'abaana bo nze sifa abaana afa ggwe. Wallahi omuntu oyo ne wakusobya n'abaweerera omuntu oyo ne wakusobya ekintu kitya at least beera omuntu oyo ne wakusobya kale bw'abanga takusse obanga omuntu oyo takubye funayo ekisenge omusonyiwe kuba kye batugamba nti funayo ekintu okufumiitiriza kubanga omwana wange wabanga amukutte omwana nga bwe bamukwata nti omwana ng'ali mu myaka 18 ng'ate ekkubo baasanga nga lyakozesebwa dda kwega nga lyaguba dda linyumirwa bunyumirwa musonyiwa kuba aba yakozesebwa wabula aba teyakwatibwa
kitegeeza baba ategeeragana n'oyo olw'ensonga emyaka giba gimukkiriza okukola ekyo maama okuba nti omusajja wange abadde akozesa omwana kinnuma olw'ensonga omwana aba teyaŋŋambirawo kitegeeza omwana nga yaaba yandyamu olukwe ekyokubiri ensonga ezo nziyitira famire kubanga waba onswaziza nze oba oswaziza abasajja bonna oba oswaziza ekika kyo n'abaana boozadde naye Zubeda fumiitiriza omwana oyo agenda kusomerawo okufumiitiriza kirungi nnyo kimanyi maama teyafumiitiriza bulamu bwa mwana ono n'abaana baganda be teyakosezza omu ffe Hajji kale nti yakola omusango yatiga bwe tuba nti kyekyo yatiga naye nze nagamba n'okugamba omwana engeri gye yali yeebase nze maama apanga ddiiru zange nyinza okujja nekwata ku mabeere ne kabina neŋŋenda omwana teyalaba naye yawulira amukwata ku mabeere n'akabina nze omupanzi wa ddiiru waba odiyo yafuluma tibakipangidde omwaka gumu n'ekitundu ekitegeeza maama byonna asobola obbisaamu n'awulira engalo zino nga zikwata naye n'atategeeraani kuba omwana ye tannavaayo kugamba mazima nti kituufu taata tunamulaba ng'abikola ate omwana yeegana olina obulumi nnyo oyagala nakkaaba nze ndi musajja nze simanyi kintu kye bayita nze nga nze life yange tuli ku NCK TV era munnange oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mukwano tokomawo nabyo tovaawo